SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Twagenda okuzaala kyewuunyisa okuba nti twagenda okudda nga bamenyi naye ate nga tebamenye buki bumenyi basumululawo nga kiraga oli yakozesa manstaki naggulawo infact nga kiraga nti kiringa ekyewaka. Neŋŋamba kati nina kwekwatakwata abaana ne we nnayeebuzaabuza ntya nina okubafunira ki wembakuliza. Ewaka wali wembeera kituufu wewaka ewaffe naye kyolina okumanya mbadde neetaaga ewaka nze nganze wenaakuliza ki abaana bange n'abaana okulira ku kyalo taata waabwe kwe yakolera ekintu ekyo baba babasongasongamu baba abaana bagalabuzi baba abaana bagalabuzi tetujja bba waaki mulimu taata waabwe si ye yakola ekintu bwe kitya abo tetujja bba. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bifo saagala kwejalabya sigamba nti oba ki nti oba njagala malidaadi nti bansiigire langi kyenyinza okusaba omuntu yenna nnyamba nsaba luggi nako nzimbira kuki ku tooyi kuba tooyi tezimbika.
buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Abadde weebuuza Madinah ali ku ki? Madinah baby ali atya? Biki ebimukwatako? Naga nti ffe tufolowinga ensonga paka nga tugigusizza. Though waliwo we lusobola okulwawoko naye kiba kirina okuggwa. Kitufuula ab'enjawulo kubeera nga tuggusa ensonga. So nkubuuzizzaako gwe wenna ali atulaba gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Abali mu Oman tubaagala nnyo, abali mu Dubai tubaagala nnyo, ab'e South Africa bangambye SB4 tutumirako. South Africa tubaagala nnyo nnyonnyini ddala Pretoria awo. Sawa yonna tujja kuba nga tujjayo. Abali mu UK, London, German mwenna banange tubaagala nnyo. Abali mu Dubai baganda baffe mwe musinga. Lwaki nawuliddeko ko gwe ngole mu Dubai nga wadagadde okudda e Uganda nga tulina byogera ng'engombe weegamba nti tulina byogera owira Dubai okutema kubanga Dubai ennaku zino eyokya. Genda ku airport essaawa zino wowulidde akalango kano oba wowulidde omulanga guno genda ku airport ku exit 2 gavumenti yataddewo tikiti zaweerera okudda e Uganda okufuluma. So tobeera eyo ng'embeera ekusukkulumyeko, embeera ekaaye, onoonya ekyokuba tokibulaba, emirimu gyabula, agenti yakubba nakusobola kubba niyasaawo, abasobola ku union mwenna mugende ku exit 2 mujja kubeera nga musobola okudda e Uganda ku bwereere. Ali mutetenkanye Dubai ekaaye. Anyway, tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino ekya Nalubega Madinah. Twakoma okumukyazaako nga ali mu ddwaliro ng'ozadde baby. Ali atyo omwana? Omwana mwami Sb4 abadde bulungi talina buzibu bwonna. Pozi kale kyenninga ekizibu kye namufunamuko ye eddagala liri bankubanga lyali ly'amaanyi badde sikugambe lyankaza omubiri gwonna. Nze namanyanga nti likaza biwundu byokka naye lyakaza omubiri gwonna. Kati amabeere gaba matini naye ntetenkanya era nga maama n'ayongako akatini nenjiyo oluusi nemufunira ne kugana ag'omubikebe. Omukono gwo guli gutya? Omukono mwami Sb4 gwo tusooke ndowooza tugukole ki tuba tegulina maanyi. Bwe ngujjako kino bwe nkijjako gulebera buki gulebeza. Era omwana ono wemba mukutte nteekayo zino ebbiri zino bwendi wano wansi bwendi ate nga jjajja ye yaddayokko. Kituufu yabeera nange ebbanga ddene ewaka naye yali yalekawo emmere bagibbye okitegeera. Kati yaddayokko kutereezaako waka ajja kujja nga atulabe oba mwezi naye addeyo nga sizoni wetuuka addayo n'ategeka bw'ati bwe. Kati obeerawo naani? Ewaka mbeerawo nzekka ne Giovanni era bwe tutyo bwe tubeerawo. Giovanni yayoza n'omutuulako awo n'omugamba kunya n'atuuka n'okkaaba n'ayagala okukola ki okukaaba n'omugamba kati oyagala nkola nte naawe olaba nange omukono gukola ki gunnuma. Genda okulaba nga azzeemu yekka omugamba toyagala kwoleza muganda we oyagala abeere n'eppupu agamba maama kanjoze. Ate biri mu kooti by'owulizaayo? Ebiri mu kooti sinaba kuddamu kufuna simu nga naye nakonfaminga ali Kitalya. Ali Kitalya ero ekyo kati nenda bulinzi kyesimanyi oba kigenda kutwala bbanga ki
naye ninda bulinzi nfuna essimu etutwala mu high court naye ngaali kitali. Okay, tuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga. Abadde beebuuza Nalubega Madinah story abagiraba yabakwatako bangi bajja ne mudduukirira abalala ne mukomentinga ne mutusabira essaala byonna byonna byagenda okutuukawo ng'ataali lubuto kyamukisa mulungi bebi n'azaalibwa mulamu bulungi naye olunaku lwayo tugenza okudda tubadde nga twogera naye Bambi naye ng'embeera zino ennaku bana mumanyi embeera neŋŋamba tulindeko tujja kujja tumaze okweseetinga era nga tuzze okubanjulira wano we tuyimiridde tulina ensonga ku lwaki tukoledde wano olabe nti ennyumba ekyali mpya eri mu kuzimbibwa so Nalubega tusaba okutwanjulira awantu wano. Mwami SB4 nali mmanyi nti nja kusobola okumalako kinyinza okugamba naye ntuuse nenkola kinenemererwa ewaka wali wembeera kituufu wewaka ewaffe naye siyinza kumalirayo nga tuli muki tuli mu kamera naye nga gwe kyolina okumanya mbadde neetaaga ewaka nze nganze wenaakuliza ki abaana bange kuba kati nafuuka maama nafuuka taata neneekwatakwata ku buyambi buli bwe bampa nentunda ne kapoloti kali akali eri Emityana neŋŋamba kankyusize abaana ekiki ekyalo nga kikyenfa mwami SB4 nti n'abaana okulira ku kyalo taata waabwe kwe yakolera ekintu ekyo baba babasongasongamu baba abaana bagalabuzi baba abaana bagalabuzi tinatuula neŋŋamba twatula ne jjajja naŋŋamba okimanyi omwana oyo ayinza n'okutuuka okwagala okupoota obupoosi ku saiti nga mulemeddewo wano mu katundu kano ne bagamba abo si be baana ba gundi nti tetujja bba waashi muli mutata waabwe si ye yakola ekintu bwe kiti abo tetujja bba jjajja nentula naye naŋŋamba omanyi kali katunde ogattirizeeko ne bw'olinawo okola eki ositule ne weebala omwemu abaana obakyusiza ekyalo kyekino kyenakola netufuna ka poloti kano kali 32 ku 32 era kali mu mateeka matuufu mwami SB4 nentandika nze nno ndaba nja kumalako naye ekituufu okuzimba si kwangu ntuuse wano nennemererwa ate nga waliwo tulina okukola ki okuvaawo ne security tewali ngera mwalaba enjiji za bibaawo ogalawo osanga oluusi baguddewo nate ne weebuuza baguddewo bati oba okitegera ng'olaba ekintu oluusi kiringa ekiri mu famire bwe twagenda okuzaala kyewuunyisa okuba nti twagenda okudda nga bamenyi naye ate nga tebamenye buki bumenyi basumululawo nga kiraga oli yakozesa manstaki naggulawo infact nga kiraga nti kiringa ekyewaka mwami SB4 kati kyekyo neŋŋamba kati ngenda kubeera mu mbeera eno paka ddi kubanga era obusente bwe bwatwala bwali bungiko mwami SB4 bwe nali nkozesaawo ku mobile money neŋŋamba kati nina kwekwatakwata abaana ne wennayeebuzaabuza ntya nina okubafunira ki wembakuliza kuba sikyaddamu kufumbirwa nti oba ki mpozi mala kuza ki baana bange. Okay, wano bwe tuli tetugenda kubeera nga tubabuulirawo kitundu kwe tuli naffe tetumanyiiwo disitulikiti tetugimanyi naye nga kyomanya tuli mu Uganda wabula nga weesuuliriddeko akabanga n'akatemerero okuva Emityana era ovugira ddala noyita mu disitulikiti ez'enjawulo okutuuka wano we tuli naye tetumanyiiwo tujja kubuuliza bubuulizi oba oliawo tunaba tutegeddewo we bayitawo ne disitulikiti nga tugitegedde n'ekyalo tulidda ku kamera tubabuulira naye nga azipanawo tetumanyiiwo tuli mu maka oba kagenda okubeera amaka ka Mr. and Mrs. Nalubega Madinah kuba kati yafuuka Mr. and Mrs. ye taata ye maama mwagenda okubeera nga akuliza abaana be yasobodde okukwata neyekwatakwata n'asulawo single room wali eriko akasitoowa wali toyi bali mu kugisima naye nga wagambye nti watuuse alemereddwa
nga bmanyi ebyokuzimba buuza ffe abakava okuzimba mu nyumba ya Asia tetwatugeesa tugamba mami Faati n'agamba mutabani tukoze tutya twabala ekintu nga kitono nnyo nekikubisa emirundi ng'esatu so abamanyi ku byokuzimba ennyumba okutuuka wano mulimu gw'amaanyi naye alemereddwa so gwe nawe naali eyo bangi mwamusuubiza wenaga kanindeko mwezi wange gugweko kaninde kiri abasuubiza obaolya Mukama wabanga basobozesezza tumuyambeko wano we tuli nyumba nnene ku saidi yaffe bwe ku saidi eyinza oba nga si nnene nyumba nnene si yakwejalabya singa olumu naye nsuubira nti singa mba mutuyambyeko tulemereddwa mu weeks oba mu mwezi gumu tuba tuyingidde ennyumba eyo mwami SB4 kyensinga okusaba kuba ennaku ezo nalindi awo waliwo omukyala eyava ebweru najjako ewaka nankyalira amabaati gano bwe nakukubira ekifaananyi tegaaliko nimuleeta twajja mpolampola nga yeevuga naye yagaana okwogera amannya ge yaŋŋamba Madinah nze tonjogera nannyambayo kwe kusereka ki kati obuzibu bwe tusigazza oluggi n'eddinisa netooyi eri gyenkulaze eri wali ekyemmanga bakagisimako fuuti 5 naye nga mwami SB4 saagala kwejalabya sigamba nti oba ki nti oba njagala malidaadi nti bansiigire langi kyenyinza okusaba omuntu yenna nnyamba nsaba luggi nako nzimbira ku tooyi kuba tooyi tezimbika oluggi lwa wano n'oluggi lwakasitoowa ebisigadde ndirongoosa mpolampola mwami SB4 kyenyinza okugamba nze ebisigadde nja kulongoosa mpolampola kasita kolaki naafuna wonna mwami SB4 nze newegunaba mudaala gwa nnyanja kasita kunaaba nga kusobola okuvaako school fees n'abaana kye balya nze nja kukolaki nja kubeerawo ekikulu we tuli tetupangisa kubanga obanga oli buwo ofuna n'engeri omuntu gy'ayinza okuyamba nejjajja oba osobola omukubira n'abaleeterayo okuba ekifuluusi kya lumonde ne mulyako asobola okubakubisizayoko ku buwunga n'abaleetera ne mukolaki ne mulwalwako engeri gy'oba nti oliwo naki n'abaana naye ekikulu waakusula fena kituwadde essanyu nga ba SB4 Media kituwadde essanyu era nsuubira nti omuntu abeera katankatambi kirinamuwa essanyu kuba basinga obungi tukola stories nga zino tusondawo akasente n'okamuwa nadda mu kulya chips nadda mu kulya enkoko natumya kafe javas naye gwoba nga wasobola okusevinga n'okola ekintu ka kino kirungi ffenna tusiimye naye tusaba gwe wena wennaali eyo manya okutuukiriza bangi tubeera n'ebirooto oba oli awo ne tutasobola tubituukiriza naye obanga oli awo ng'olaba nti osobola okuyambako omuntu omu okutuukiriza ekirooto kye kimukolere ebisigadde birekere Katonda kyenvudde nkola gwe wena wenna alaba akatambi kange oyinza okuba nga yegwe empagi egenda okutuukiriza ekirooto kya Nalubega Madinah ennyumba weetuuse ogiraba yagambye teyeetaaga bingi teyeetaaga siiringi teyeetaaga langi wabula oluggi kasa tuteekako oluggi n'okuzimba etooyi n'olwakasitoowa ebisigadde tuli tetenkanya mpolampola kyenva nkola gwe wena wennaali eyo muzira kisa atubeereddewo ne Nalubega kuba eddala mu ntandikwa emboozi mwagiraba yo yali mpanvu infact omuntu omu yaŋŋamba lwaki togiwandiikamu akatabo tukyanoonya omuntu omuwandiisa obulungi ow'akatabo emboozi nokikolemu akatabo kabeerewo obuli awo n'abaana betulizaalo babazibwasome ekkatabo ako tukoowoola oba olinamu 2 oba omutwalo tusondereze tugattirize tuteekewo tumalirize ennyumba ya Nalubega wagenda okukuliza abaana kano ke maka gaabwe agatagenda kubeerako nkaayana
amaka gatagenda kubeera nti tubadde mu myaka gumu beebiri ate babagobyemu ate landiroodi ataatu abaana ge bagenda newemba nvudde mulamu w'ensi tinewemba nvudde mulamu w'ensi wano newaba tewawedde omutima gwange ngenda mukkakamu abaana bange mba nyina wembakoze eki wembaleese watali wakusika mugwa kuba wali wadde wewali we nali mbeera we nali nafumbirwa naye era waliko abakanuliddewo amaaso gankyogere bwentyo bangi nze si nze kaŋŋambe nti obanza eyali omukyala ku budde obwe yaliwo naye nga waliwo abakyala baali bansooka be yali yayawukana nabo kuba kati wenkugamba nti omwana w'omukulu atuula S4 guno omwaka kitegeeza abaana waliyo abaana abalala babakyala babiri baana bana kandabe baana bana lwakuba baana bawala waliwo omukyala omu eyalinga omukulu ayina babiri kwekuli oyo agenda okutuula S4 guno omwaka waliwo omulala naye ayina babiri kuliko agenda otula P7 era guno omwaka baana bawala bakulu kati ne wabaawo n'omuto gwe bazaala ekono gwe nasanga nga nvudde eweeru kati kitegeeza abo be bakyala basatu kati nze ninga wakumeka wakuna oba obulidde ffenna nga yatuzaalamu waliwo okusika omuguwa mungi buli omu akanudde eki amaaso nti nawe waba watundiddwa buli omu aba alembesa eki engalo ensonga lwaki nze saagala nnyo byasika muguwa olwedde nakkiriza nti nalimala ate nziraawo nsikire ebyo ebiki ebintu ebyo omuguwa era waliwo abantu abatugamba nti tugambe Nalubega wali yeesonyiwewo mwali batuufu olekawo mirembe kuba ekisooka nze bwe yali antuusaako buno obulemi teyabuntuusaako nti yali abuntuusizaako okubeera wali yali olwedde ayagala kyange naye kati ate kubamu akafaananyi ng'omutaddeko akazito ng'oyagala kiki kati tukitwale bwe tutyo ate abo takuttira ddala so tusaba mukama tusobozese ono wena programu eno tusaba mukama akusobozese tulakatono kulinya mutodde tweyanziza ono wetutuuse tulemereddwa mwami SB4 egala nsooke mbeebaze abantu bonna abampa obuyambi bannange neyanziza nnyo neyanziza nnyo neyanzeege naye bannange nensaba munyambe nfune newenkolaki newensula okujjanjaba kati nsobola okukolaki okufumbira abaana nsobola okukolaki mwanjijjanjaba era neyanziza nnyo neyanzeege temujjanga okwo Allah yaba abakolaki yaba abaddizaawo naye nsaba munyambe kaŋŋambe oba omulundi ogusembayo nfune wenkolaki wensula kubanga seŋŋamba nfunye wenkuliza abaana ekyokulya tekiyinza kubula byonna byonna biwulidde essimu eziri ku screen eko zetugenda okukozesa essimu eziri ku screen zetugenda okukozesa kyemmanyi naffe mu nnaku nga 2-3 tugenda kudda tomanya nze muli nina okukkiriza tekigenda kuggwa kata kasita nyambala ekkanzu eno manya buli kimu kigenda kubeera nga kiggwa abasiraamu mbalamusizzaako era mbassaamu ekitiibwa ddiini y'obusiraamu njagala nnyo nakolako ne ssenga wange nga mukyamuyisiraamu era nakola n'omukulu amuyita Umaru ku kamera so bwenyambala olumu ekyambalo kino mba mpulira amaanyi ag'enjawulo ndi musajja mulokole naye nga kasa nyambala ekyambalo kino so nti programu kyetukoze nga nyambadde ekyambalo kino egenda kubeera yanjawulo so tusaba webona wenna yina 12,000 5 oyinza oba ng'olina wording ng'oyokya ebyuma nogamba SB4 nze Nalubega muwadde oluggi nga tujja no nga tupima oluggi tujja lwetikka wonna wonna we lunaabeera tululeete oyinza okubeera ng'oli nogamba nti nze ku flowa nguzeyo akasawo ka sementi obusa 2 ne tukuba flowa nogamba Nalubega yambulirawo kasola so bwonabona wano waliwo amasanyalaze naye nemba wange oyo ayina amasanyalaze era agenda kunyanguyiza ngenda kujja kuyiye
empozi ng'oli ennyambye kungulira wiring oyinza tutabeera mu nzikiza oyinza ogaa nti nze nkola wiring kamu offering kijja mukolere wiring mu nyumba y'okubwereere ne material netuteeka mu wiring oyinza okugamba nze ndi mu hardware muwadde akasawo ka cement twongereze ku buzimba toyi byonna byonna oyambi bonna bw'osobodde tuganiriza katimba nawulira bambalira katimba toyi mitayimbwa ne cement ndowooza amayinja gonnina so alala akatambi kano kasharinge akasharinze commentinga donating empozi toyi fuuti tulimu 5 bakasimako 5 bakasimako 5 naye nga tubadde twetaganga 18 oba 2 nokubeeranga mu 3 SB4 tukole ekyo tuli bato anyway mukama kyana tusobozesa nze manyi kijja kubeera buli fuuti bagisimira gumu 2 so nina I believe kijja kuggwa sharinga katambi kano commentinga donatinga nakatono kolina tuwebaza atuberedde mu mboozi enabega kuba yatandikira mutuwadde akasiko ku matama muwadde Nalubega n'abaana be akasiko ku matama n'essuubi manyi kiba kyanjawulo omuntu okuwa akasiko ku matama naye nga tolina ssuubi tukasita kuteekamu essuubi abamulambulako wala omukyalo oyo yakulambulako natwayo ku mabaati banange toyanziza nnyo maama yonna yonna gy'oli toyanziza nnyo n'abaagala okumulambulako naye nga tumala kiteesaako oyinza okujjanga omugenyi ate ngaolina ebigendererwa byonna ogwe nga yagala mulambulako omuntu ayagala okunnambulako waliwo omuntu nga si mubi we kati nga mikwano gyange egiri ebweru gyebali era bajja kunnambula sagala mbamale mumanyi nti Nalubega tetugenda kuddamu mulaba avudde ewaabwe wetukolaki wetumanyi wabula oli onkontakitinga mpola mpola nenkuwa endagiriro mpola mpola obanga ogisobola era oba ontuukako n'okolaki nomboozaako kiba tekirina buzibu okay tweyanziza nnyo tweyanzeege mikono gyaffe abamu Saudi Arabia mwemasi mukola emboozi eno mikono gyaffe ajja wano mu Uganda mwemasi waliwo ajati JN events oyagala nnyo kola ku Nalubega ono nja kuleeta omukyayirako JN events gira mikolo timba ku mikolo nagomesa ez'okupangisa ali amakerere kavule wamaanyi nnyo nga tuteseko omukolo gwatimbye wamaanyi nnyo be batimbi abakyasinze wano mu Uganda JN events ajati olamusizzaako nnyo wansuubiza okujukola ku Nalubega tujja kujja omulabeko nawe wenna gwali eyo agadde omulabako sobola okuweta n'omulabako omuwayo kyomuwadde so tweyanziza nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga omwalu akoze ku kamera nga bulijjo tujja kubanga tudda tufulumenge paka Nalubega tunaamu kuyingira ennyumba eno beera bulungi weeraba